abantu b'Ebungereza, United Kingdom mwebe ngamba mukuliko okufuna King Charles III kakati no Birmingham Investment Expo etuuse omwoleso ogugenda okukwata ku byobulamu health okukwata ku real estate ebya amayumba n'amataka ogugenda okukwata ku byobulimi gutuuse mu Birmingham era tubeesunze bw'obanga oli muntu ali mu UK oyingirira bwerere naye bw'oba oyagala okugenda ku ddina ojja kusasulayo £5 gokka olaba Abayimbi oba Abayimbi obeere ne mu mwoleso bwenna ali e Uganda oba mu nsi endala etali United Kingdom nga wandyagadde okwetaba mu mwoleso omuntu agenda okwolesa osasula £4 byokka omuntu ajja obuzza okulaba omwoleso osasula £2 byokka ate nange nzija okubaleetera omuzannyo gwange ensozi gutandika ennaku z'omwezi 23 August omwoleso lwe kutandika genda ku website yaffe ennamba ziizo ziraba wansi awo tulabagane mu Birmingham Investment Expo. Meet the Amara Girls Initiative. Next year, they will present the Global Conference on Girl-Child Empowerment. Empower a girl child to change the future. The conference will be held from the 23rd to the 24th of March, 2024, Saturday to Sunday. Join us at the Woodbine Banquet Hall, located in Toronto, Ontario. Registration is now open. Early bird prices. International participants, $350. Students, $250. Special offer ends October 1st. Accommodations, $200 per night. International exhibitors, $800. Make sure to claim your spot. For more information, please call 647-616-1415 or get in touch at www.theamaragirls.org. For the first time, mbadde saagala mukyala Catherine Kusasira naye engeri gye yeeyisizaamu emasindi n'engeri wirinwagi gye yeeyisizaamu ze Catherine namukyawa ekintu kimu waliwo olwo yalaga ssente nze musajja nga ndi bubi nga sirina munagamba mulwane nnyo ne mukyawa bannaye naye nga for the first time ever in life nayagadde Catherine Kusasira the same boy oyo agezaako okusiimula wirinwagi n'amukuba microphone ojja kuba olaba nti the same boy ali asiimula abayimbi bonna bonna abasinga actually and from there Catherine Kusasira n'amugamba waayeyitayo gye tulabe n'akoona omuziki nga ne security naye alina bambi from there n'akwata olugwe nga bamaze okukoona omuziki n'agamba kamusiimule mu feesi security n'emukwata mangu awo omwana naye nate ne baddamu n'asanyuka on the same point engeri gy'ogenda okuba nga ate ogiraba ojja kuba olaba nti yagezezzaako okulaba afaani she had put on a dress naye nga tebalansinga bulungi nga babadde bagisuubira kati ye ng'alowooza eri waggulu nnyo kati ng'ababadde wansi bakwata essimu nga bawanika waggulu nga bamutunuzamu direct ng'agamba owaaye mwagala kukwata kimukwata ntumbwe yokka mwagala kwonoona mufune bulikes ku YouTube ku Facebook ku TikTok nsambadde bulungi mukwata ne wano. At the end of the day, the tone was normal. Let's first watch this clip. video. Takwata ntumbo yokka. Takwata binswaza. Kwegwa yagala ofuna likes.
Nyambadde bulungi, sembadde bulungi. Amabina gagudde bulungi naki. Ate amamukwata bilala. Bagala kunkwata bilala. Kigane maaso. DJ Papa Expo. Sente ayina yemu gyakozesa yemu emmotoka eba yemu nekkalanga yemu namba yekyuka kyusamu ku namba ebigambo by'abantu bireme kuba bingi kakadde. But welcome to yet another edition of Kasuku Live. Ronnie Mark mulinze ebbanga enjala ennuma naye ekikulu anyway atuuse. Oli otya Ronnie Mark? Ndi bulungi. Ono omusajja Obi wange. Obi. Naye teyampita ku kyala kwe ansuubiza nti ajja kumpita tewalina sitiika. Naye okwanjula kukyaganya ottooka ndaba anniversaries eziruma. Birthday, Wednesday, biki nagamba why? Kasite kirungi okyali. Kasajja ali afumba. Tomanya. Aha. Otherwise ogamba otya? Ndi bulungi. Nsoko bunzi ku bantu bato. Basebo ne banyawo mbabuuzaako. Nze Ronnie Mark Kiyingi, Kasazo, ndi munnamawulire. Kasazo mbadde ndyerabidde. Ndi music distributor, Romako Africa. So mwebale kubaayo. Yeah. Ekimulesezza olunaku olwaleero video gye musoose olabaawo ebyali emasindi. Of course it's been the talk everywhere. Ojja kungamba nti Kasuku ekintu ng'okiremeddeko nnyo. Mera nino kiremerako nkikame kijjemu amata. But most importantly, it's by the way burning issue. So many women are complaining okubakwatirira, then others are okay with it. So olunaku olwaleero, of course case study egenda kubeera Winnie, then we move into, you know, the others. Banji bekituuseeko ekyo. Thin line eyo wakati wa that thin line omuwagizi n'omuyimbi omukyala na kiki ekiyina okukolebwa? Omuwagizi n'omuyimbi omukyala ekisooka abayimbi abakyala basikiriza beegombesa kubanga waliwo goyinza okugamba nti waliwo mukangeze antandikire ku kiri right nti nga bwe bayinza okugamba Kasuku nti munange gundu sabu anatola complaininga abantu bayitiriza omukwatirira kati abantu wetu oba oyagala nnoonya oyo yamukutteko okitegeera nti among all the women wakigwe sitabua okitegeera naye bwe bagamba nti oba omuwala singa okubwawo akabi mu industry ogamba wange omusajja adde mutuufu so kati kigamba nti basikiriza saba wagizi oluusi babeera tempted n'abatali bawagizi waliwo ate olite yagamba Shiba tetuwaka video nti yatugamba nti waliwo yajja mu motoka yali ayagala omukwatira mu motoka kitegeeza n'abatali bawagizi bonna babeera tempted so n'omuwagizi oba tomunenya nnyo wabeera tempted newankubadde waliwo oluusi abasukka n'olaba ng'oli ali honi ng'omuwagizi yazza ali honi ng'ayidde ng'ayinza okuba alina ne kasabbuni ke yayise nako wano kati oyo oluusi tumugamba kakkanako naye ate kati abawagizi tubasonyiye olw'ekyo abali honi mweddeko naye ate abayimbi tudde ku sayidi eno nti nze ndowooza oluusi kibeera oke okukwatako byanjawulo naye oluusi kibeera oke wekitabeerera oke for a woman senga omuntu akwata mu bifo ebiri sensitive kati ng'amabeere private parts akabina ndowooza those are the three sensitive byolaba ebiri sensitive ku bode y'omukazi naye gwe bw'ojja nonga nti bankutte ku bigere bankutte ku ntumbwe that is nga faaniwo nze ndowooza obeera kati ffe tetulina nakwogerako kati tuba tulowooza onoonya amawulire weba gwe kati nga Kawini ke nalabyeko kondazeeko kendabyawo bamukutte ku bigere Nwagi bamukutte ku bigere eno waliwo akalala ke nalaba microphone omuvubuka y'omu yera yakwata kusasira n'amuleka naye waliwo ate era akalala ke nalaba nga Nwagi bagezaako muteeka sente mu mabeere ekyo nakyo si kituufu nti kubanga amabeere gali sensitive naye ebigere awo tuba tudda ku ggwe muyimbi ekisooka Kasuku tulina okumanya ensonga zino abayimbi baffe oluusi baba n'ensonga ez'enjawulo omuyimbi asobola okujja ku kivulu ng'atamidde asobola okujja ku kivulu ng'akubiddwa nga taliiko
kati nga nze mbadde ni mu kuteekateeka bintu bya Abayimba festival egenda beerayo mu August naye emu ku nsonga ze badde bampa bye basanga obuzibu abayimbi okujja nga batamidde ne bayimu okuyimba live jukira bayimba biba bya live naye ng'oba kuteekera ku mmeezi ensobi ze obuzibu basanze mu kuteeka Abayimba festival bayimbi kujja nga batamidde bayimbi kujja nga tebaliiko atusobola kuyimba nga oyimba live nga toli nga watamidde doba wavudde kukitegeeza case eri common abayimbi bajja batamidde bajja bakubiddwa ekirala abayimbi balina past experiences embi bajja beeta mwatamwadda balina bibacyankalanya omanyita abayimbi be Uganda basinga abakazi bakwatibwako wabali bakwatibwako rape abayimbi bonna abasinga abakazi bali bakwatibwako gwogenda tuko mulabanga avuddeyo naye batandika okunyumiza biri bibayisemu kati gomanyi ffe biri tukola byolupapula mu lupapula omuyimbi akuwa info yenna nga teyerekeddeyo because oba toli ku kamera oba toli recordinga just onotinga waddeme n'okukubira simu nga zeeyo wakanagamba kiito kiteekamu ebitali ebyammwe ebya TV kati ffe batuwa info yenna n'akugamba naye oli tomwogera wadde namukugambye naye basinga babakutte kyovola abayimbi abasinga abakazi ba ex baabwe temubulamu producer abaana baabwe bebazadde genoonyeze baani abazaddemu abaana omuyimbi omukazi wabayina abaana era ojja kwetegeeza abayimbi baba 5 abasatu abaana baabwe baba producer otegeera kyegamba era kitegeeza babakutteko mu studios ezo kati baba ina past experiences bajja n'obusungu bwabwe ne bwalaba omulesajja amukwatako abamu atabuka butabusi ffe ne tukwata ne tunenya bafaani nti bafaani balina obuzibu kati olaba akavidiyo ke tulabye golooza faani alina buzibu kyoyo asimudde ku ngato ya wininwaji gwolyoka omukube ate microphone ya yombi esobola n'okutta omuntu waliwo akavidiyo ke twalaba Eddie Kenzo yakwata microphone agikuba omuwagizi amaanyi ge yakozesa nga awoba microphone ogikuba omuwagizi natunya akavidiyo ne ngamba my god oyo mwana abadde asobola okufa gwe bakubye microphone kati tubuuze nti Kenzo tugende nti omuwagizi yakola ki ekyo so ekyo kintu kibadde kisusula kwa twagala tusigale ku bakazi naye kibadde kisusse tunenya nnyo bafaani naye abayimbi baffe bano abakazi naye kira balina omumanya nti kya bulijjo omuntu okukwatibwako olaba ne balosolazi betulowooza nti bo balaga bakuba buli abasemberera abasala mu maaso tolaba lesolingi babakwatako Bianca asobola okujja ne bamukwatako tebayinza obutamukwata kabina naye nga bamukutteko naye ate Bianca muki mulwanyi lwesola ne bamukwatako bonna Beyonce babakwatako n'olusi bateekawo security Jessica balemesa kitegeeza kya bulijjo wano omuntu abeera agenda kukubuuza security ya Nwaji yabaddewa security ya Nwaji eyinza obutabeerawo video olabe yakusaasira ng'ereactinga bwe bagezaako mumukwatako oli n'amusindika eri okugala omukwatako eno waggulu nze naawe tukimanye ekyakusaasira tukusaasira security abeera nayo buli wamu because aba tamanyi kigenda kuddako kusinziira ku mbeera eriwo ye wakati we n'abantu nti yava ku side y'abantu kati security aba agyetaaga all the time kati ate wininwaji si bwali teetaaga security all the time kyovula nti abadde yasobola obeera okay kati nga tetuna questioninga abantu nga wininwaji ni security yeeriwo questioninga security yaba promoter gyaba yateekawo abategesi because nze security gyensinga okulaba ku bivulu teba ya muyimbi ebeera ya promoter aba alina okugaadinga waliwo video gye twalabye eya Spice ng'ayimiridde bamukwatirira eno ku magulu biki byalaga talina buzibu eyo incidence emu nedda Spice yavudde awo nyini n'ayimiriza ebidongo n'ayomba n'abavuma n'abagamba lwaki munkwatirira sazize kunkwatirira n'adde ndaba bulabi n'adde siwuli yatuuka n'ayimiriza sorry about that yatuuka n'ayimiriza n'abagamba mulekeraawo nazze kuyimba temuddamu kunkwatirira biki kyendowooza nti tekyali kituufu lwaki bw'olaba akavidiyo ako nga bwewagala Spice yali yeetwala mbawagizi n'atuuka kubanga eyo stage yaliko ka extension akalinga kawokuwe kakitegeeza ali avudde ku stage najja eno mu bantu kani waliwo yatuuka n'asemberera bw'ati n'abasemberera ng'alinga bagamba mukwateeko kate oluvannyuma n'acomplaininga kyovaaze natowooza ti maybe oba osanga yayagala complaining anoonya wakiyisizaawo oba maybe she needed that video because bw'olaba video neekulaganga ye yali alumba nga balaga it is okay munkwateko akaali kabadi kubanga olide waliwo story yali emaze okujja mawulire ya wininwaji so kati ayagala naye agitambulireko obimanya ebyamawulire naye Ronnie Mark amawulire tugakoze wasemba okujja wano abaana baali banyiivu nga Spice omuyuzaayuza era kasita ofunye omukisa ne Spice nabadde nawowe wotandikidde nabadde nawowe buuza manager Roger nabaddeyo ku weekend sina buzibu nejjaso amazima tugwogera nti olaba video n'ogyetegereza bulungi olaba nga yo omuyimbi yali okay kati bwe yavayo na complaining na sakkiriziganya nakyo nagamba nedda gwe abadde abalumba walabamu embeera nti
gwabadde abalumba lwandisigadde ku stage kale kuba Wininwaji yasigala ku stage teyagenda eri mu kimu extension ya stage kitegeeza nti ekya Spice sakitegeera naye kye madengeza okugamba nti Abayimbi nabo balina ensobi zaabwe kati kangwe ekyokulabirawo kasuku gwokimanyi nti Abayimbi mu Uganda betugaa nti beegombebwa be bakyasiza okwegomba ate olusi basinga complaininga nti bankwatirira oba abasajja banfiirako obusajja abantu basinga okwegomba tugaa nti baamaanyi ekyana gyotunuya n'ogamba subhanallah Abayimbi tugeze kale Abayimbi nga bana tugeze nga Shiba tugeze nga Wininwaji tugeze nga Spice Diana niyo mulala awo Spice Diana Wininwaji Shiba Lydia Jasmine Cindy kale Cindy tumuleke tukosigale bana golowooza ani kwabo kwotunuya n'ogamba nti ha subhanallah ng'omuwala omulabye kwabo abana Spice Shiba Wininwaji Lydia Jasmine fenna abasajja abali kwendo abalaba sheno ojja kwetegereza nti percentage esinga y'abasajja bagenda kusonga ku Lydia Jasmine njugwe baagala ye muwala gwe batuyiraga subhanallah la haula gwe bagambe bali bana Spice Diana Shiba Nwaji Lydia Jasmine kwaba abana ng'oli musajja tebakuterawo abo bana olondeko for a night gwogamba Lydia Jasmine bayinza omulonda ne tukoowa Lydia Jasmine kwaba abana nga musajja wabanga musajja yaba commentinga gwe mubuze kwaba abana olondani bu comment awo omukazi ta commentinga Maxi omukazi tosinika omukazi abireke abasajja jatulowesa nti oli musiyazi wandika wano abasajja kwaba Abayimbi abana nojja kwesanga nti ate Lydia Jasmine si avuddeyo complaininga kitegeeza nti waliwo oluusi Abayimbi amu nga batiizinge abawagizi nga bakutiizinga butiizinzo okujja okukwatirira kubanga ebiseera byetwabeera ne ba Juliana ba Irene Namubiru ababawala baali beegombebwa boda to boda kati Irene Namubiru namulabyeko n'ennaku ezo nga se bakyayimiridde Irene yalese hipsi nakola ebina n'engamba togamba kuleeta kati obeera nga agaya yataddeko biteeka anti mu Luganda bebijja tugaa yaleese bulijjo abadde abirina lwaki ogamba yaleese alaika okuba yakoze squat obadde tomuwa budde oyo omwana genda oddeyo omwetegeze Irene Namubiru bwatu bwabadde ebbanga lyonna mulabyeko ennaku ezo manyi maneja we mukwano gwange Bosa Arafat Serunkuuma mukwano gwange naye Bosa twagalayo ekivulu kya Irene wano yagambye mwaka guno ogujja bagenda kukolayo 2024 bagenda kukola naye madegama namulabye omukazi akyayimiridde bwati kati abo Irene bakuba boda to boda ng'abasajja bagula ebidomola bya liquid soap ne babiteeka mu zoda yaki y'ekinaabiro Irene Namubiru oyo gwolaba Magnification ekyakuba ekifaananyi kiramba n'akijjayo n'akitimba yali nga ekuba ekifaananyi kiramba n'akitimba mu kinaabiro bwati n'ateekako bwati soroteepu n'ekidomola kya liquid soap mu nsonda ne kiggwamu kwa Irene Namubiru oyo gwolaba naye leero Irene Namubiru agenda kugamba nti badde bankwatirira ku stage kitegeeza nti balinawo be batiizinga nti oyo tosobola mutiizinga takuteeddewo embeera ya kumutiizinga kati oba Nwaji naye kyayagala okukola wano anti Nwaji wano olijengezi yangamba Nwaji yafuna bakanyama bamukuuma bbina bwakoya abasajja omukwatakwatako bbina nga tugenda ku gawucho tojjukira n'atugamba ekyo kati batandise magulu n'amabeere ekya Wininwaji okubeera specific kuba ye teri agenda muwolereza ne banaamukwatako ne bwenakola teba yagenda muwolereza lwaki Wininwaji alabiddwako ng'akuba abantu abali innocent emirundi mingi okitegera kyegamba nti abadde violent abalabikiddwako ng'akuba simanya omukozi simanya yalwanye naani kati ebintu by'okukuba abantu abali innocent alabikiddemu ebbanga ddene kati we bagamba nti Wininwaji bamukubye oba akubye teri agenda beera kusaidia Wininwaji bagamba wabuvuyo singa leero tuba tuli wano ne bakwetera story ne bagamba nti fani yakubye ka miliyoni empi gwosookera mangu n'onenya fani oyo era osooka olumanya fani bayika bamukyokozza okitegedde kyegamba waliwo omuntu gw'otadifendinga mangu ku nsonga z'okukuba oba okulwana so kati Wininwaji tasuubirayo nti wali agenda omudifendinga ku bintu ebirimu okulwana because alabikiddeko emirundi mingi ng'alwana oba ng'akuba abantu naddala abali innocent era nze mweyo nekakati n'akavidiyo ke tuva okulaba fani yali innocent kitegera kyegamba era kyetuddamu ne Spice Diana tebamukutteko wantu wabi mwaka akavidiyo ka Spice Diana bamukutte ku magulu
mama her brown legs mama baba Cristiano Ronaldo abasajja bajja ne bagwira bati mu kisaawe nguli agala mukwatako bukwasi kumanya baddala oli muntu gwe negomba muleke takutte ku bifo bitiisa babasaba nezihaga ono takusabye haga akutte kugulu yasazudde sendeze kujja kulaba akwagala tomanyi bantu bameka baletedde kwagala ku kyalo eyo gyabeera ekirala waliwo ebintu bye tulaba mu bivu abayimbi aba bakazi naddala ababandi bebikola bajja ku kivulu ng'alaba kibowa ng'ayitayo omuwagizi jangu ku stage tobiraba babikola nti sinnamanya kyogamba ng'amuyita omuyimbi aba ayimba ku stage alaba abantu bebowa tebakyamuse ng'ayitayo omu ku bawagizi jangu ku stage omusajja zinamu musajja walaba yebo amugamba kwatako okitegeera ng'akwatako nga bazina nga bagwa oluusi ne wansi ne bayimuka tubirabyeko kati senga omwana oyo azinye naawe n'akwatako ebifaananyi enkya ne bifuluma ng'akutte ku kintu wakukyala emawokota lwolidde emawokota okukola ekivulu balala wabaleka bagamba gundi yakwatako naffe leero tujja so kati gwawo ogamba tekirina busibu lwojja okuddamu teeka ekivulu emawokota bajja n'engalo baziwagadde balina okukwatako kubanga sekitto mukwano gwabwe yakwatako luli ate gwe yamuyita yajja akwateko nze nkubulidde kati babayimbi abakazi babikola tebamanyi nti okoze ekivulu leero oyo omwana akutteko ebifaananyi ne bifuluma wamaanyi kitundu kyonna bamumanyi lwoliddamu tegeka bagamba naguno gujjo yatukinako kuba yakwatako naffe tugenda kukwatako era ogenda okutuuka nti bakulanga nti ogenda baayo nga batandikisedde okwetegeka tugenda kukwatako oluba okulinnya ku stage nga bayingira twagala kukwatako kubanga waliwo munnaabwe gwe wayitayo n'akwatako kati waliwo abayimbi abadde nga batabikola Juliana wamulabanga yayimba oluyimba ne Sweet Kid nga batuuka ku stage Sweet Kid yamugamba go down tuzine mu Juliana yagaana kyokka oli muyimbi munne serebu munne yagaana akulaga wadde oli serebu munnange tonkwatako gwera video abayimbi ze bakola naye nze Juliana ejinja yampitayo tuzinemu andi kati sawa zinakuyita naye ebiseera byenjogereramu obitegedde njogedde ku luyimba lwado yayimba ne Sweet Kid those are the days ng'omukwatako otya Sweet Kid mubuuze yakkirizibwa dde omukwatako kyokka nga bakoze naye kolabo goyise faani n'omuwala n'akwata buli waayagala ate nkera ng'ovayo tugamba sagala munkwatirire naye gwe yasembayo okuyita faani ajje ku stage kati tuli wano leero naawe kasuku webakwetera sitole ne bagamba nti kapakaati akomplaininga okimanyi n'abaala abasheno bagamba nedda tekisoboka nti bamukwatirira kapakaati oyo mukwano gwange tajja nyiga kapakaati kuba ye amanyi n'okujja ku stage n'abagamba kwata ku kapa tobiwulirako ng'abikola kwata ku kapa kapa kijja abagamba gojja mubuuza kapakaati oba mandu manager we kasita mukwano gojja mubuuza ajja ku stage n'atuula oluusi bwati ku madaala n'agamba wetegereze kapa olumunaga jangu n'ayitayo faani namugaa kwata ku kapa kati kyogamba kapakaati naye asooka complaininga nti bankwatako soya kapakaati eddako eriwa atuwulire ekyakyogere nga wendi alabe zo video mbulina sobukuwa mandu mukwano gwange atera obunsindikira nga bali ku show kapakaati n'akola ki n'agamba kwata ku kapa ogirabye alina n'oluyimba lulamba lwogera ebyo ebintu okitegera kyegamba so kyegamba nti katasobola complaininga saabayimbi tubagamba nga tunaa kujja mu mawulire ffe tukuwolereze tulina okukosooka tukwetegereze nkuwadde insidensi za Irene Namubiru ne Juliana nga tobakwatako ne bwobeeraani tununya video ze bakola Juliana omanyi yakola videos nga mmeka nga tetulabako mu video nga lwo omusajja amukutteko wadde Vixen ng'akola video ng'ali yekka gwolaba oyo Juliana nga takwatibwako wadde Vixen era oluyimba baluyita olibeera nange something like that oluyimba lwalimu candles ennyingi luyimba etwalaba Juliana ng'alina omusajja amukutteko nga bali mu love kuba oluyimba lwalimu omukwano omusajja amukwatako lwali nabikoowa naye lwali lwakulwana nga siraavu alo lwa juzi naye kati madde kugeza jja naye gye yava nti yakola nabikoowa nga terimuli laavu ng'oli omusajja amukoona bukoonyi naye omukwano ogwaddala Juliana ogulaga mu video ng'omusajja ajja n'amukwata n'amukola byagala oba n'amukuwa kapeeke twawulamu oluyimba lwa olibeera nange olulimu kandoze yakuma kandoze nga tetukirabanko Juliana ndi omusajja amukutteko mu video kati gwe faani otandikirawa okitegera kyegamba naye abaana bakoze video Vixen gwosanze ku shoot tomumanyi n'osooka omwana akwata buli kintu n'akiyuzayuza n'akiteeka wali
Vixen tumulaba mu video olaba video ya Winnie ya Jasmine ne Grenade kale ye Grenade muyimbi munno omuleka oliba walita feeling bakola buli kintu ng'olinga laba blue movie otega kigamba kati nze kunze nakiraba nenga this is wrong oyina kyoli muteeka mitwe gy'abantu nti olyoke olaba akola ekyo olyoke with it kati no ye Grenade muyimbi munno ne Vixen gwe tutamanyi nalaba oluyimba lwa Malaika shoot behind the scenes Winnie Nwagi video ya ziga yagikwata video nungi Malaika Winnie Nwagi Vixen yamusanga ku shoot tamumanyi oyo guy muganda wa Oscar Muwonge no wa Good Life kati oyo guy yalimu yo video muganda we oyo ayina level ebya grey amusanze ku shoot naye nkugambye ekyali wali oyo yali mu motoka oyo guy ekyali ku shoot eya Winnie Nwagi geno behind the scenes ng'oyinza olowooza keki yatambudde dda kyokka musanze ku shoot abera ba actinga nga baagala kujjayo message anti naye kuba ku actinga ate kiwaliriza muwagizi kujja kubagamba ola yakola bwati anti kye tukugamba waki Kasuku bagamba nti abayimbi bano balina kimanya nti tebikoma ku video bina kye biteeka mu mitwe gy'abantu bina kye biteeka mu mitwe gy'abawagizi era abatabikola abatagenda wala kutuuka ku ekyo balina kye babeeyambyeko gw'oli muyimbi bw'okikola tomanyi kivaamu kiri kyekugambye ekyokutiizinga kitandikiraawo wakibateekamu mu 20 okay bulijjo bayitayo ne bazina naawe ne bakukwata ne bagwa ne mugwa n'ebigo kati we banakukwata ewabi ng'ojjo otandika otujja mu mawulire naye nga gwe yakiteekawo they tease you kyali waffe bigayi kyoga bamukuba obucupa mbu bamukyawa nnyo kyoga nti asinga bagire n'aleemu yalavumyeko Bobi Wine lwaki gwe bakuba obucupa they are just teasing him wakire babukuba Bebe Cool wagira nnyo n'aleemu kuba Bebe Cool yateekawo embeera tomutiizinga asobola n'okukukimayo n'okusiba n'akusiba tebamutiizinga wadde avuma Bobi Wine wagira NRM ne tebamutiizinga ate bigayi ye bamutiizinga kitegera kyegamba so kale ne bana abayimbi abakazi amba batiizinga naye nkunyonyedde ebireeta okutiizinga kwe kuteekawo embeera eyo olimu gwajeeterawo ku bivulu olimu ogiteerawo mu videos z'okola omuyimbi ajja buzi ku show Kasuku azze ku show yamwe ey'okumakya muyimbi mukazi sebo n'akulaga nti Kayima agenda musitula amuteeke mu bbanga bw'ati ne Kasuku naye amuteeke wano bw'ati enjeero abakole bwe bati sebo ffe oba tuba tulabye wadde Kasuku ozze ku show ya Kasuku n'akusitula mu bbanga n'akugayuula bw'ati Kayima n'akwetikka ffe tuba tulabye nomanya nti olaba abo bakikola olaba Kasuku akikola nange nja kikola lwakirize nja kukwatako bukwasi sijja situlanga Kayima tuba tulabye gwe abakitulaze nti osoboka so in other words for you believe some of our female musicians have branded themselves as sex objects yes or lose people yes not just on stage but kuvira ddala mu kadinga ku social media bifaananyi bye bateekayo oli n'alaga bulazi wano kokka okitegeera kye ŋŋamba from social media to videos stage ne bwabazze buzi appearances zonna ze bakola ne bwabazze buzi ku show yammwe ye n'atulaga nti buli omu waddemu mukwatanga bw'ayagala ate bwajja kukivuuse sebo ffe tayagala tumukwate ffe abamusasulidde ssente tayagala sebo tumukwateko ng'ate ffe abo mu interview tuli babwere gwe Kasuku ajja ku show n'omukwata n'omuwanika mu bbanga n'omugayuula oti Kayima n'amusitula mu bbanga ati sebo gwe tewamusasulidde ffe abamusasulidde ku kivulu tukizibadde omukwatawo ku magulu kuki bw'oba osazeewo tulaga bwoto kitulage nti am respected siri wakutiizinga tutambulira awo nkuwaze bajuyana bakikola Irene bakikola kyogamba nti bano abawala abasobola okusobola Irene namubiru mu bulungi oyo mukazi mulungi omukazi wali dark skinned ng'asobola okuvuganya n'abakazi abeeru aba mulungi twalinako debate eyo ne mukama wange kubukedde eyo abawala ng'alina Kaita Scario Zani Brown Grace Nakimera kati nga tulina okwongerako Irene ne Juliana ne tugaa tusigale kuba n'abasatu mukama wange n'agamba nedda omukazi oli Irene namubiru mulalamu ne Juliana balalamu baleete naye nga tuli kuba n'abasatu naye era ku basatu nasoosa Kaita Scario lwaki yali dark skinned naye nga ate avuganya ne Zani Brown abeeru ng'oyagala nnyo abakazi ba dark skinned olaba osobola omulaba kitegeeza aba mulungi nnyo kubanga omweru ye already alina plus mweru y'obweru kati olaba oli ali dark skinned avuganya kitegeeza aba mulungi nnyo kati abakazi balungi basinga ne bana abaana abatule nawo kati naye lwaki bo si be twakwatiriranga
wailiwo ensonga endala lwaki bano bwe tukwatirira kale bazani Brown abalungi mirundi emeka gy'owidde nga babakwatirira ku bivvulu kuba Zani Brown omumanyi yateekawo embeera from day one tomukwatirira n'ennyambala yogenda gira abasiye yakumukwatirira ne mu videos tali musajja agenda kujja mukwatirire mu videos jindage otegera kyegamba naye gwe omaze okitulaga sebato complaining affe eri abamawulire tukuyambe muki era abayimbi tubategeeza kasuku tuve mu byokwasa abayimbi banekisa tubategeereza amazima ddala nti bino gwabikoze togenda kujja buli kadde wonoyogera bane bankwatira tujja tukuwolereze nawe gwe bakutte ku ntumbwe era tukola amawulire tujje nti abawagizi bakutta gwe bakutte ku ntumbwe ngate kivulo ekisembye gwe yamuyita ku stage akwateko nomuga akwatako bamayino mugamba kwatako kifiringe okiwulira otya kifiringo okiwulira otya ate njakwate ku ntumbwe oyombe nedda. So Ronnie Mark believes ezimu kusonga njagala nnyo Ronnie Mark ngabe nagamba nti ngojeko longevity banga lyamazeewo ate yali mu field ebintu alina bwabiraba fe abamu tulinda video tulinda ki bo babeerayo eri ku ground nga balaba ebintu nga bikola ki nga bitambula. So some of the reasons he raises ku side y'okutaagala bakwatako agamba abamu babeera baba rapinga nga they have a bad from that eno side endala ate n'agamba nti abamu be babyereetera abamu bajja batamidde balala bajja bakubiddwa be bamukwatako n'akola ebyo byakoze naddala wano kukubwa abaana abayimbi abo bamanyoga muvinka baali bamwegomba nnyo nti abakuba nnyo abasabbalaza nnyo Mani oyinza okubeera eyali ayagala portable at the time anti kisoboka kubanga kati nange kenyini n'abantu abazze ne bantuukirira nga baŋŋamba nti omuyimbi abakuba ge bawulira nga basoogulirako ekidomola kya liquid soap kyozeni beki bantuukiridde bawera naye kati gwe naawe kenyini otunudde wansi ate tunudde wansi ntya neetakula mu liiso era wotakulye kwekyo nakakyozeni beki kakazi kalungi anti kyegamba naye kati kankubuulira lwaki taŋŋambe Zani Brown anti gwe kuba oyagala comparinga kyozeni beki ne Zani Brown kyengezayo kugamba kyekyo naye tugenda majority nti wetubala abawala abasinga obulungi abataano mu Uganda kyozeni beki mwali abayimbi abakasinga obulungi ekitegeera wadde ayinza okuba taliimu era nga taliimu naye ate waliwo abazze ne bantuukirira nze nga bagamba akaana ne baŋŋamba nfiira waawo ye banaye kali lubuto nawe yakawo Roma mbu ali lubuto naye waki ebyo tubireke anti tubuulire kati gwe oli ku ttiimu ye tubuulire anti tannaŋŋamba kubyogera oba kwogera kituufu kwekwalagana ku lubuto kati sinabyogeramuko naye kati basobola bisharinga kati message ewedde ekyo kati tubayo tukitegeera so bw'ayogera ku kkubwa n'okuvaako then n'aleeta n'abayimbi abakyala ye mu kulaba okukwe bwe beeyisa straight from social media mu videos then of course ne ku stage n'ebifaananyi the impression they give kyekireetera n'amawulire tujja ssebo tubakoleko amawulire ng'oluusi temulina nsonga ng'owulire olaba sitole tewera bankwatiridde ku bivulu naye ng'owulira sitole tewera akavidiyo ebakakulaga nga tevaayo abamu babeera baagala mawulire kubuukira waliwo ekibadde kitweninga nange bangatte mu sitole naye nga tekiwera kubanga abantu manyi kati abasajja abalala basheeno balina abakazi beegomba mu ndongo abakazi batunuulira ne bagaa subhanallah mwebali naye kati batula n'agamba naye nammwe mulimba kyoganza omusajja omulamba mu bayimbi be Uganda neegombye gundi nentuuka n'okujja ku stage mukwatirire wakigundi bwe yazze ku stage saamukwatiridde ekitegeera n'abasajja tubaseemu ku kitiibwa nabo balina ebintu ebibakuba n'ogamba nti natula n'alaba n'agamba atugwa kimanyi nti video za Jasmine ezisinga abeera alaga omubiri gwe naye abeera baziyita single shots abeeramu yekka mu shoti naye kola ebintu byonna n'abimalayo naye ng'ali yekka kati abakazi ebyo tebamanyi lwaki bwe bityo nti waki ojja mu video nga teri musajja gw'ogenda kuzina naye bend over mu video ogenda kubeera ng'olina single shots weeragolaga omubiri gwo otulage amaaso otulage ekkabino naye ng'oli wekka mu shot abasinga tamanyi lwaki videos n'abazungu bazikola nnyo ba Beyonce bandi abeera mu single shot n'akulaga buli kyalina ku mubiri gwe naye nga mu video teri amukutteko
gwe ssebo oleese vixen sira celebrity tetumumanyi n'omweyabiza n'akwata n'akugayula n'obiteeka ne mu video ate ssebo ffe toyagala tukwateko abakusasulira ssente nedda gwe kitulage nti nze ndi bwe nti tutambulire awo embeera nno si yakusaaga discussion njagala nnyo discussions I know gye muli eyo kati mutandise okubaganya ebirowoozo oli ajja buuza nti ne ba Beyonce balina video nga beekwatira ddala n'abasajja bo nga tebabakwatirira ku stage tebalina security ku stage waki bajja nayo Beyonce asobola okujja nga tambula ajja mu bantu n'ataba na security era waba manyi security temumala asigala ku main stage tajja eno mu bantu era bw'abazze mu bantu genda video zaabe kubeerako omuntu abeera waawo oba si ekyo babeerako obuntu bwe buti obugaadinga abawagizi nti omuwagizi ne wabakutteko ayina asobola kukwatako nga wano na mukono gwe natasobola kujja akwatirire bonna because waliwo ebimukugira aba asobola kukwatako n'aba wrestling tobalaba emikono gibeera giyitanga wano oli asobola bakwatako mu mikono bw'ati naye tebasobola ate kujja bamukwate magulu okitegedde oba kabina because wabeerawo obuntu bwe buti barriers obubakugira kati wabalaba nga tebuliiwo kati nga walabye ekya Spice Dana yabadde yennyini yalumba bw'ati tebuliiwo bu barriers ate gwalumbi ate bakwateko ate omala obavunaane nga gwabayereetedde oyagala bakole batya ate bo bakwagala bawulira n'okukwatako baagala feeling badda ddala oli human bagamba omwana ono wakabidala ye human abamu babagamba simanya si eyo kala ye si bwatyo bwali bazze kwetegereza balabye eddala bakala yeeyo oba bagamba kita kizigo oba kwalaali balaba oba ddala yeeyo batugamba si mweru naye mu video abamweru katugetegereze zemboza ate era ze banyuleyo kati gwe ng'ojja obavunaana era bwe baligerekerawo okujja mu bivulo ogenda kukola otya awo bwe bali ekyanga mugenda kukola mutya. So I think measures need to be put straight from the promoter then n'abawagizi balina okubeera sensitized balekerawo okujja nga bali honi nti omukyala ne bw'omulanga ali awo weefuge look don't do what naye n'abakyala kati nabo beetaaga kugamba nti from byanyonyodde byonna kubeerera ku videos Instagram Facebook biki byonna how you portray yourself kati ne bw'oba ozze ku stage ndowooza tokiraga nnyo waliwo abaana ennaku zino opala bwe bambala bukola bukozi bee buti kyogamba kapa kati byakola Rema byabaakola Rema omufumbo ajazi ne bendova ne kasuku nogamba naye omwana ng'agisabise nnyo yonna ng'eri kuli esinise bweti noga naye nogamba gwe Ronnie Mark kaneefuge omukyala ayinza okundaba eka nga nkola ebintu by'ekisiru ku stage ate by the way edda abantu kye batamanyi twalinako ko argument wano edda ng'ate abayimbi akyala bayombera ba MC Buba MC ate babakwatirira ku stage naye abamu bakyabikola paka kati naye ate be bamanyi obbayita nga vibe ntono ku stage n'amuyita MC jantuzinemu Kaleera jangu tuzinemu wano tulaba Kaleera bwakusona kuba ekigo binyume mukola amawulire enkere bifaananyi bitambule ate ng'oddamu kwekwasa Kaleera nga yakuyambyeko training performance yabadde ebo y'abantu si byangu but we need to coexist naddala mu process y'ebivulo abawagizi twefuge n'abayimbi tukole ki twefuge tuvene ku njaga ebikuba omwana oyo ekyebikuba byewani badde okiddamu kubanga akubiddwa aliwa yenna kubanga katwogedde kubaye ngenda mukubuulira nga tumudde wano I have a feeling abataliiko leero abakubwa balaba obalaba n'abawagizi babalaba nti ono akubiddwa taliiko ssaawa zino naddala abawala kuba abamu balemera n'okuyimba bajja backstage eyo ne bamugala jangu ku stage najja nga bamuleserwa mpaka abadde tayagala kuyimba byavuddeko kati ngo ne bwalaba omuwagizi ayagala mukuba bukubi ffe ne tunenya omuwagizi kuba omuwagizi ate talina nsobi so abamu tujja kujja nga tubagambe nti gundi wabadde okubiddwa omuwagizi talina nsobi kati ekyo kyetwagala abamawulire bakole ngambye ke kali ak'okunoonya amawulire abamu babeera baagala mawulire batreninge babuukire bali abalala wabeera be bakutte ebituufu nga tuli mu boogerako n'abalala be bakutte ebikyamu nga baagala jja sibuukira story etambuliraawo ndudde baludde okunjogerako naye kambukire story eyo ekivulu kino kyengenda okgendayo kambikwate nange mbyukire story ffe tujje tukwogereko naye abamu ffe tuludde mu mawulire tuba tusobola bitegeera nti oyagala kubuukira story naye mweddeko mutereeze anyway
Abaganda bagamba batya emboozi tebankadde baako nekyoyigamu tobuuka bulanga naye abakola tune bayite kiiseewo basebo ne banyaba bayirabidde kola tunes oli muyimbi tolina kola tunes tozitegeera bakulimbalimba so Ramako Africa for Kola Tunes abamu bamanyi okugenda ne bakubira abantu eyo era leero nzikiriza mbawe namba yange so enamba yange eri 0702 666 554 0702 yange zagikwata your own number Sabayimbi tukwatagane tukole business yes until next time mubeere bulungi mweraba